AMAWULIRE ku 9:3 BET nga kusomerwa Tomu Mulondo nga kutuzibwako DFCU Bank. Wasuza otya yonna gy'osinzira okutuwuliriza, nze Tomu Mulondo n'AMAWULIRE. Poliisi eri mu kunoonyereza ku bayizi b'essomero erya Kihihi High School e Kannungu abakoze fujjo ku ssomero lino era gye biggweredde nga bayizi bannaabwe abawera 56 baddusiddwa mu ddwaliro erya Kihihi Health Center 4 okufuna obujjanjabi. Okusinziira kwa Mika RDC ow'e Kannungu Gadi Lugaju, embeera yatabuse mu budde obw'ekiro oluvannyuma lw'amasannyalaze okuggibwako era mu kizikiza abayizi ab'effujjo ne batanula okwonoona ebintu by'essomero olina okwasa endabirwamu ez'ebizimbe ku ssomero, okukuma omuliro n'okuwuttula bayizi bannaabwe. Mmotoka y'omukulu w'essomero abayizi nabo bagiteekedde omuliro era poliisi okugenda okutuuka ng'embeera yasajjuse dda. Lugaju agambye nti abayizi 56 bafunye ebisago oluvannyuma lw'okudduka Kiwalazzima ne beeyokya ensiko okwetaasa ekibabu nga mu kusooka badde balowooza nti essomero lirumbiddwa abayeekera, kyokka oluvannyuma ne kizuulibwa nti bayizi bannaabwe ab'effujjo be babadde beekalakaasa. Okunoonyereza kulaga nti abayizi balina embiranye n'omukulu w'essomero Kenneth Mugimba era ng'entabwe eva ku nzirukanya ey'essomero. Abasirikale ab'ekitongole kya KCCA abakwasisa amateeka n'obutebenkevu mu kibuga baweereddwa amagezi okukozesa obulungi obukugu obubaweereddwa mu kutendekebwa kwe babadde nakwo waali ku ttendekero ly'Ekyankwanzi. Anderson Bulola amyuka RCC atwala ekitundu ekya Lubaga yayogedde bino bw'abadde asiibula abasirikale ba KCCA abasubye mu 8 abamaliriza okutendekebwa. So bafunye obukugu obw'enjawulo naye ate obukugu obwo si kubukozesa mu ngeri ey'okulagako nti nina kye neeyongeddeko oba okuweerera, naye nedda okwongera okuzuukusa obwongo bwabwe nti basobola okukola emirimu nga tebakozeseza maanyi mangi, nga tebatyobodde eddembe lya buntu, nga tebavumaganyiza na kitongole kye bakolera, wabula nga bakozesa obukugu obw'enjawulo. So tulowooza nti n'eno group egenda kwongerako bwongezi n'okukyusa ekifaananyi kya KCCA. Ate omulabirizi owa Central Buganda, the Right Reverend Bishop Michael Lubowa asabye gavumenti okuyita mu kitongole kya UNUL okwanguyako kuteeka obugulumo mu luguudo oluva Empigi okudda Egomba okukendeeza ku bubenje obususe. Entabwe eva ku bagoba ba bbaasi n'ebimmotoka birukululana abavugisa ekimama nga n'emmotoka zeeyongedde ku luguudo luno oluvannyuma lw'omugga Katonga ogwayabika gye buvuddeko, olwo mmotoka ennene zonna ne ziragirwa okukozesa oluguudo luno okwewala okukozesa olutindo lw'e Katonga. Lubowa asinzidde wali ku kkanisa ya Nsambwe Church of Uganda ku mukolo kwe bagisumuusirizza okutuula ku Busaabadinkoni. Mulanga guno gugendera ddala ewa mukadde waffe General Kaguta Museveni President yatugambire ku bayunula bakke wansi balabe kino kyenjogerako, accident zifuusa accident. Bw'oba oyingira kanoni awo amakoona ekikulu ekirimu makoona. Bagabadde enkya ya leero, nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde AMAWULIRE ku 9:3 BET.